المحصي يا الله المبدئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون والصلاة والسلام على من جاءنا بالتوحيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مكول الليل على النهار. الله سبحانه وتعالى chusa misana ne ubakiro nga mukuchusa emisana ne bufuuka ekiro ennaku zifuuka weeks ne zifuuka emyezi ne gifuuka emyaka. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala asookusaasira n'ebyengera bye ku wekitiibwa Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Nkwaniriza nnyo mu na Salam TV muna kyali tewateredde dda bingi byobadde olaba era okyali ku TV ey'obusiraamu mu ggwanga. Giyinza okubanga nnyingi naye ne baba bangi ababa baliwo mubaamu asinga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna atukumire ku ntikko. Amanya gange Mustafa Muyingo. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ndeese ebigambo byogenda okusooka okuwulira. Allahu akbar walillahi alhamd. Ebigambo byogenda okusooka okuwulira nga bikugamba okuwaayo mu TV y'eggwanga ey'obusiraamu nga biva mu nze, ekyo kya bbeeyi era ndi munnamukisa. Olunaku olusooka, yes, tukkiririza ddala omwaka ogw'obusiraamu twaguyingira dda, naye bw'otunula ku kalenda yo eggwanga mwe tutambulira, eggwanga mwe tuwangaalira tukozesa kalenda ya busiraamu. Kalenda y'obusiraamu etuyamba ku ibaadaati twategedde dda tuyinza okusiiba mu Maaci. Allah nga akkiriza, tukkiririza ddala, nzikiriza okukkiriza nti omwaka 2023 guli mu byafaayo. Nzikiriza okukkiriza nti essaawa zino nze naawe tukkiriziganya nti leero lumu omwezi ogw'oluberyeberye January omwaka 2024. Allah subhanahu wa ta'ala asiimye nze naawe tuyingire omwaka 2024. Abaaye ekyo kyengera atubuuziza Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Qasas n'agamba nti qul, buli wowulira ng'agamba nti qul, Allah ng'agambye nti qul, aba agamba Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Aha, tukebereyo tulabe essuula z'omanyi nga zitandika qul. Aha, qul uhiya ilayya annak, ntandikidde wala, tandikira kale qul huwa Allahu ahad. Allah amugamba nti gamba nti Allah ali atya. Qul a'udhu birabbil falaq, gamba nti neewogoma eri Katonda omulezi w'obudde nga bukya. Falaq, obudde nga bukutte, yani qul a'udhu birabbil falaq, neewogoma eri Katonda omulezi w'obudde nga bukutte. Qul a'udhu birabbin nas, gamba nti neewogoma eri Katonda omulezi w'abantu.
aina wagan qul uhiya ilayya annaka istama suratul jinn awonawo yatandisa qul wanji ne suratul qasas agaman qul bagambe araaitum mulaba mutya in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah watiwa Allah subhanahu wa ta'ala singa fuura emisana singa Allah subhanahu yakubiri esoka gande in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan singa Allah dire ekiro ne kiberange ekizikiza kikwata ne kiberanga kyaluberera ila yawmil qiyamah paka kulunaku lw'enkomerero man ilahun ghayru llahi yatikum bidiya ani atali Allah ayinza okuleeta ekitangaala naga afala tasma'un abange okujjako nga temuli mubayinza kuwulira bigambo ebyo ezo ansa sizirina wabula gwe munyini andaba ngoberera osobola okweddira nomanya nembutuufu Allah yabikola in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala singaddira ne bubeera kiro nga we bukutte ntubeera mu kizikiza ne butambulirawo paka Allah tunayimirira mu maaso ge man ilahun ghayru Allah ani atali Allah ayinza okuleeta ekitangaala afala tasma'un nagena maaso nagan qul araaitum bagambe nti mulaba mutya mu aya eyabirimu musanvu eri yabirimu yansanvu mu emu eyansanvu bilagan qul bagambe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam araaitum mulaba mutya in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan wachitiwa Allah subhanahu wa ta'ala singaddira emisana ne lubeera lwalu emisana ne kibanga emisana gwalubeerera ila yaumil qiyama paka Allah subhanahu wa ta'ala wana imirizawe ekiyama man ilahun ghayru llahi yatikum bilaylin ani atali Allah ayinza okubuzibya ani atali Allah ayinza okubuzibya taskununa fihi afala tubsirun Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byonna nkakasa answers zolina akirira agamba wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi kulokusasira kwe Allah wa min rahmatihi kulokusasira kwe Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi Allah subhanahu wa ta'ala lete ekiro n'emisana muwangaliremu walitabtaghu min fadlihi Allah subhanahu wa ta'ala emisana musobole okunoonya ku birungi bye nagamba wala'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala he intends nothing but you being grateful Allah subhanahu wa ta'ala byonna abinoonya mumwe mumusiime okukyusakyusaako emisana n'ekiro Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyalesewo gwoba mulamu nange mbe mulamu wakitibwa Allah tayagala tatunonyamu kumuwa bitabi amata tatunonyamu kumugulirayo kilo za sukali tainata la'allakum tashkurun wakitibwa Allah tunonyamu kumusiima kumwebaza abaye munda mugwe okiwulira tutandikirawo munda mugwe okiwulira nti abadde Allah era Allah sabadde wabula Allah yakikoze n'obanga okyali mu balamu Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera ky'obulamu tewali wakisasulira okujjako wallahi ng'olimba banyi b'omanyi nga balina essente era nga n'okufa kwe bazza mayiti bamutwala bamujjanjabireko ffenna gye twali egombye okgenda oba oli awo ogenda okyusizeyo obulamu nga bamutwala ne bazza mayiti yani nga biganye Allah subhanahu wa ta'ala eyo nga gye yamuteekateekera okumujjululira la'allakum tashkurun mukukyusakyusa ku ekiro n'emisana
wakitibwa Allah agendereramu kubeera nga tumwebaza. Okwebaza kwaffe Allah subhanahu wa ta'ala kubeera mu bikolwa na mu bigambo, okugamba Allah nti alhamdulillah, wakitibwa Allah ndi musiimu munda munze, nzaani Mustafa alwala nempuliramu omusujja nemmira panado, wakitibwa Allah nompangalizaawo. Nzaani amazeeko omwaka nga siguddeeko wansi nti luntadde wansi. Nzaani amazeeko omwaka nga sirwazizaako kugenda mulago naye tebaliiyo. Nzaani amazeeko omwaka genda nga weebuuza nti nzaani ali mu 2024 nga gundi twamuziika. Nzaani amazeeko 2024, nzaani ayingidde 2024 nga 2023 twaziikira mu gundi. Abaayi Allah tumwebaze kubanga endagaano gye tulina naye yatugamba wala in shakartum la azidannakum. Abaayi bwe tunamwebaza Allah, wakitibwa Allah endagaano tekuliiko mikono gyaffe ne inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Wakitibwa Allah tayawukana na ndagaano. Bameka nga wallahi Allah subhanahu wa ta'ala abajjuludde bameka nga bali mu makomera. Ensonga yange nnyangu nnyo ku sikurini okwo kuliko ennamba etambula. Njagala biidhinillah leero ndabe ku baddu. Wallahi ensonga eno nkulu ne mu lunaku lwe tulimu bangi tebakoze lunaku lukulu. Njagala ndabe ku baddu ng'okwata ssente ezikuluma n'ezitakuluma ng'ogamba wakitibwa Allah kandiise ku banaku, wakitibwa Allah kampeebe simanyi. Towanze Mustafa nze nnina zendya. Sono Akram ali ku kamera ali mu byuma. Tulina bye tulya ffe wabula ng'owa Allah subhanahu wa ta'ala ku lwabo abatalina kyakulya. Olundi ogwayita lwali lwakunandooza nakugamba nti omumanyi omutabi'a omu aba atambula bamukuŋŋaanirako bamugamba nti malana nad'u Allah falam yastajib du'aana. Lwaki tulemerako Allah tumusaba tumwesibako tumwegayirira abeere nga atumalira bingi bye tubadde twateekateeka mu mwaka oguyise, oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga tabituwadde. Aga lwaki tusaba Allah subhanahu wa Allah ayagala nnyo okumusaba? Lwaki tusaba Allah n'agaana okutwanukula? Baali serious abaddu abo. Yabaanukula abagamba nti mitima gyammwe gyafa n'ensonga 10 saagala kubiddamu naye ebimu ku bye bagamba nti akaltum ni'matallah. Abaaye waaye gwa Allah gwawadde chance n'owadde okyusakyusa n'ogwa ku nze nga ndi ku Salaamu TV nkukubiriza gamba nti waayo olina by'olidde bingi. Akaltum ni'matallah, mulidde ebyengera bya wakitiibwa Allah. Falam tuaddu shukraha, naye temufuddeeyo singa kale gwaweddeko. Leero abasiibye alhamdulillah omwaka olaba bw'ogutandise. Laba bagutandise nga bakuŋŋaanye mu mbeera ya kuyunga Luganda. Laba bagutandise omwaka nga bagutandika nagamba nti basaddaaka bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbadde njagala kugamba nti kaakati tula wansi obale nti ennaku 365 lita z'amazzi onywedde mmeka? Nanteeka kati tulinamu mufa abeeraliikirira bannanga omwaka guweddeko, abaana balina okudda ku ssomero, bannanga obwavu. Njagala otule wansi oba ekyo kinene atukaluubiriza ffe n'amazzi tetutera ganywa nnyo, atukaluubiriza. Kale kanjogere amalusu g'omira. Emmiro okoze mmeka? Omize amalusu emirundi emeka? Ulira gyagenze nze n'amalusu simanya nakumanya nga ngamize. Otemeze ntemya mmeka? Owaayi kale ebyo byonna byonna bizibu. Kale ogenze manju emirundi emeka mu mwaka 2023 ng'ogenda kukola haja ennene oba entono? Emirundi emeka gy'ovaayo n'onyumiza ku munno nti biganye ngenze naye biganye? Bameka mu baddu ba Allah nga ekirwadde kyalina mu bulamu bwe butafuluma? Nina omusajja omu, Allahu akbar walillahi alhamdu, alwanagana nakwogera bigambo, era singa musisinkana nayogerayo ebigambo ebi aba asanyuse nnyo kulaba.
abaye Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaze gwani Allah gwakumye oluza family yo tagiraba muzise bameke wammwe mu family yammwe laba tato ndaba niyo kasadala abaana bo bonna balamu era wabaddewo 223 toyina n'omugozise kalo ina gozise gwokyaliwo oloza Allah takulaba business ezimeka nga zikutta omuliro ne ziggwawo nga ne bannannyinizo babadde balina amabanja wakitiibwa Allah gwe gwakuumye akaltum ni'matallahi falam tuaddu shukraha tulidde ebyengera bya wakitiibwa Allah neero tulidde olunaku olusooka abaana bange mbagulire kanyama olunaku olusooka mu mwaka abaana bange enkoko tugenda kulya nkoko olunaku olusooka banaye tukoze tutya byo tubaddemu olwaleero alhamdulillahi rabbil alamin eriyo abatasobodde kubifuna kyobola tujja tubagambe nti owaye ebyo Allah byakuwadde kuliko ebitali bibyo bwatyo Allah bwakola akuwa byakuwa akukebere ddala onaasobola okujjukira nti bw'onajjako omutwalo n'oguwa bw'oguwadde kigenda kubeera kinene mu maaso ga Allah twebaze wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bw'otandika kubala byengera bya wakitiibwa Allah byakuwadde mu mwaka 2023 tosobola bimalayo wabula yenna aluubirira ayagala Allah subhanahu wa ta'ala okumwongera wallahi Allah tasuubiza byansima tufa abantu fa abalimba omuddu n'akusuubiza nti owaye nja kukola bwenti ne butuuka n'akuwa excuses oluusi n'essimu n'atuuka natakyazikwata Allah subhanahu wa ta'ala bw'asuubiza atuukiriza atugambye nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid washtiba Allah alangiridde mukama wammwe wa idh ta'adhana rabbukum omwezi wammwe alangiridde la in shakartum bwe tunaamwebaza Allah la azidannakum Allah agenda kutwongera Imam Ali agamba nti kulla ni'mati buli kyengera mawsulatun bishukri buli kyengera kyonna kisibiddwa wamu na kwebaza Allah yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala 2024 mwanguyire nga 2023 bwamwanguyidde webaze Allah kale gwali eyo agamba nti talina byayanguye 2023 talina byayanguye sembera tunyumye sembera tubyogereko 2023 akalubye kale bw'aba akalubye tumutende nti mbutuufu omwaka guzitoyeemu 2023 azitoyeemu wala taqul togamba nti omuntu awonye eryaka ekyo w'okyogerera kyandikujja mu ddiini kubanga oba ovumye Allah omubaka sallallahu alayhi wasallam atugamba la tasubbu ddahar abaye temuvumanga omwaka fa inna allaha huwa ddahar kubanga Allah ye mwaka wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yennanyini kukyusakyusa aya tuzisomye Allah atugambye nti qul araaytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmi al-qiyama man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bidya kitegeereza ddala answers tezeetaagisa kugamba ani akyusakyusa ye Allah wogambira nti omuntu awonye eryaka wandibeera ng'ovudde mu ddiini n'osigala ng'oyimiridde wekka kubanga Allah ye mwaka Nabi sallallahu alayhi wa sallama yabeerako n'omwaka ogwamuzitoowerera ogwazitowa omwaka gumu n'afiirwamu taata we eyamubeererawo ennyo n'afiirwamu ne kabiite we Khadija binti Khuwailidi gwe yazaalamu abaana abaali basinga obungi omukyala gwe yazaalamu abaana be tujja kugamba abaana be bonna okujjako Ibrahim Nabi sallallahu alayhi wa sallam Khadija afa Abi Talib afudde agamba ya Rab
agamba kanveeko wano ngendeko Taifa mbutuufu bano bamaze okuvaawo mu mwaka gwe gumu bannannyini byafaayo ne bagutenda ne bagutuuma aamul huzni omwaka ogw'ennaku bwe gubanga ddala okakasa bikuzitoyeeko okutuuka ku leve eyo ebizibu byofunidde mu mwaka 2023 kale tugwogereko tugambe nti gubadde mwaka gwa nnaku naye toguvuma noga nti mbutuufu omuntu alyokanga naawo n'eryaka kubanga bw'onaakyogera ojja kuba ovumye Allah. Tuli ku nsonga ki yakwebaza wakitiibwa Allah, tumwebaza ki? Buli omu yasinga okumanya, ate buli omu yasinga okumanya kikyaluubirira mu mwaka guno, kikyateze okutega kukuli luddawa, kikyolengera, kikyoyagala. Bangi bateekateeka bayagala nnyo guno omwaka bagendewo ku nnyumba ya Allah. Allah n'akuteekateeka nga bwe yayagala, Allah n'akola nga bwe yayagala. Togenze mwaka guno, wandigenda ogujja. Enteekateeka weeziri tebannaggalawo. Webaze Allah subhanahu wa ta'ala mallaya ateebaza kitono n'ekingi yandigaana okukyebaza akatono ako. Bamekange omwaka bagumazeeko nga tebalina mirimu, naye nga bagitandika bayina. January 2023 ng'emirimu bagiina. December 2023 bagenza ofuluma omwaka, bali mu January 2024 banoonya mirimu. Abamu bamaliriza emisomo n'emirimu tebagiraba. Gwe nno omulimu oguyina, bangi omwaka baguyingira bafumbo. Tubinyumya ne mwogera kati ate kisoboka kitya, okiraba ng'ekitasoboka ne wallahi kisoboka ate nga kituufu. Either nga Allah omwami amujjuludde, yani ng'afuuse nnamwandu, oba omwami ng'omukyala Allah yamujjulula gwe yayingira naye omwaka. Allah subhanahu wa ta'ala bingi byatuusizaawo, bingi wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byataddewo. Gwe bangi bali mu makomera nga ne families zaabwe zabavaako, nanti memories zasanguka, tebakya musajja abeera bamusibye emyaka miyitirivu. Ya ikhwani, twebaze Allah subhanahu wa ta'ala, twebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Newankubadde weerabanga atalina, newankubadde weerabanga atalina kyoli, wakitiibwa Allah alina kyakuwadde. Wallahi okubeera nga waggulu owaliwo akasolya, bamekanga essaawa zino amaga afunibwa waayinza okwezingira oba oliawo buke. Bangi amayumba babagobyemu, ensimbi ezisasula ziganye, naye nga balinako essente nga mpitirivu. Ya ikhwan, twebaze Allah subhanahu wa ta'ala, twebaze Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera eky'obulamu. Bwe tuvaawo tugatteko tugambe Allah tukwebaze ekyengera ky'obusiraamu. Omusiraamu ali eyo ng'omwaka guweddeko ng'oli musiraamu. Bameka bamusomera aya nga nti okubonaabona fawailul lil musallin. Aga wanji leka netegerezeewo okubonaabona akabenje obuzibu bugenda okwolekera abo abasaala. Ngamba wanji mbadde nga nsaala n'abazadde bankubanga emiggo nga bankubira kikusaala. Gambivuddemu asiwe wokka alladhina hum an salatihim sahun, aba basaala essola zaabwe nga baziragajjalira. Tuvudde mu mwaka gwe tumazeeko nga tuli balamu, tuyingidde mu mwaka gwe tutamanyi oba tunaagumalako. Tuvudde mu mwaka gwe tukakasizza nti 2023 tumumazeeko, tuyingidde mu mwaka gwe tubuusabuusa oba tunaagumalako. Kangende mpumulemu nyene ku lwendo lw'amazzi biidhinillah, nkomewo nga nkutegeeza baani
abanukudde omulanga ogutali gwange wabula ogwa Allah era biidhinillah nja kuyitako mu mannya gaabwe nga bwe twongera okulaba ye eyeebazizza Allah ani afunamu bw'osalawo okwebaza Allah Allah yafunamu oba gwafunamu tovaawo kankomewo أحصي يا الله المبدي. Meet Stone Atwine, the co-founder of Eversend, a startup that is building financial technology from Uganda to the world. From currency exchange to business banking, Stone and his team are doing it all. Stone embodies the grit and the commitment to take a startup from nothing to something. Stone, keep building. You are unstoppable. MTN, the Unstoppable Network, celebrates you. Download the Eversend app and together, let's support Ugandans like Stone who are driving our country's unstoppable progress. Friends, you may not believe this, but Uganda is actually running out of trees. So we have a campaign. We've partnered with several leading corporates to plant more trees. Our ambition is to plant 40 million trees in the next 5 years. We've done quite a lot of that. Stanbic alone in the last year planted 70,000 trees. And when we do plant these trees, we're not just planting, we are growing the trees. And we're very deliberate about how we're doing this. At Uganda Breweries, we have a vision called Society 2030. Our dream is that every Ugandan would plant a tree and maintain it by the year 2030. Stanbic coming on board as cutting across, and through Stanbic we've had a number of other players actually coming through because of our engagement with Stanbic. They've committed budgets to do actual planting, because the Roots campaign is designed in a way that the partners are at liberty to decide which way they do their participation. We believe in Uganda. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer, because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's what we're doing. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Roll up, roll up. Let's go. Welcome to DSTV Land. The most awesomest place to spend your holidays. Suffering succotash. There's loads to explore with something for everyone. Amazing. All the best shows. Wow. All the best buds. It is pretty great. So don't miss out and let the holiday fun begin. It's a blast. Only on DSTV. Bangafi Agroforest yitayokola be. Bangafi Agroforestry Limited ekyakwajja n'eddimu ery'okukwasizaako bannayuganda abali kuno n'abali ebweru w'eggwanga mu kweterekera obugagga obw'ensibo nga tubagulira ettaka ne tulisimbako emiti era ne tugirabirira tukusimbira emiti gya kalitunsi avaamu embaawo ku miliyoni 12 zokka, emiti gy'amasannyalaze ku bukadde 10,400 oba kalitunsi omutono akozesebwa mu kuzimba ku miliyoni 11 zokka. Ku nsimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka, okusimba emiti n'okugirabirira nga gwe ekyapa kikuli mu ngalo. Tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewakiso okukuba eridda ku kitebe kya disitulikiti ku kizimbe okwali Centenary Bank omwaliro ogwa wansi, oba kuba ku simu zaffe nooti 782 889 16 7 oba nooti 787 47 15 46 oba nooti 756 64 74 42. Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa.
روحي يا الله المبدي. قال الله تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. abaye mbaniriza nnyo okuva mu kuwummulamu okwo, mbeebaza obutakoowa, mbeebaza ebbanga lyonna okubeera nga mwalookinga ne remote inajja tomugwe manyi ye remote TV asitaba nga ataddeko bwati asiteba nga eri mu salaamu taddamu kunyiga kirala kyonna aga nti byonna tubifuna nanti ne balabye ewalala ku Salaamu TV byonna TV yangamba TV etalaga kyesisitaza TV etalaga kimalako mirembe kati nganva kweyongendewa nali nagigoba newaka la hawla wala quwwata illa billah. Zawa kitiwa Allah subhanahu wa ta'ala akwagale hajjati adija wayi tukatubogereko kubanga tunayogera kubani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala abagale kubani kimanyi eri abakufaanana nga bo TV ebera mu Salaamu. Mbakulisizaayo okuva mu bulango obwo ndi ku nsonga yakwebaza ntunuddeko mu baddu abaweereza ensimbi zaabwe. Munywanyi wange nangamba wano nti gundi eyanguwa okuvaawo, gundi eyanguwa okuvaawo kakati gisomeemu. Bismillah. Sekakira mutandike ne Airtel. Aba Airtel onyiga star emu 85 star mwenda star onyige bina asatu munya anamu satu anamu biri abiri mwenda kinana mu mwenda. Ngambye onyiga star emu 85 star mwenda star onyige anamu satu anamu biri mwenda munana mwenda osembyeyo hash onyige okay bakutwala buterevu kuwa woina okuteeramu sente. Bakutwala buterevu ebisigadde biba byangu nnyo oteekemu sente zo bakugambe reference ogiseemu bwomaliriza okonfaminge ne Airtel money pinio. Aba MTN namwe munyiga star emu 65 star 3 star onyige 315 lunana nkaga mutano. Ngambye star emu 65 star 3 star onyige 315 lunana nkaga mutano era nawe onyige hash. Bakutwala buterevu ku wa wotera mu sente ndabe kubadde emitwalo 10. Abayi lero tulidde akava tulidde sijja kayita kava abantu tuteeseteese waka omuddu naga nti lero lunaku lukulu, lero lunaku lwanjawulo, lunaku lusooka mu mwaka. Njagadde nnyo tulowoozeeko ne ku bakadde baffe. Tuse waja Tadija nangamba sebo lero kirirako wansi omukadde osooka omuwe ku salaamu bwe badde tandise okufuira nga ajja tekubange efuega sebo kirirayo wansi owe maama wange salaamu ne taata wange ate era nga siina we nsobola gaanira era nzikiriddeyo ne muwa salaamu. Kaliisa famire olwaleero babadde Ruhama nga wallahi sente we mutanoonyesa balina kye baddiza era mugenda biraba wenviirako bwenti mu masenge gye mulina biraba ate kakati mugenda biraba muwulire either mufune ekinyegenyege mummwe buli anaagaana okubeera nga abaako byakolera bakadde be wabasala. Ate tunayogera nga abali ebukoddomi ayinza okuba nebukoba ndaba tetugenda kwogera nga abali ebukoddomi
bwobeeranga Allah subhanahu nanti yagamba idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalath omuddu Allah bwamugererane omukka ne gugwamu nga taatawo nga maamawo nga mutabaniwo nga ssengawo nga jjajjaawo oyo yakubeererawo ennyo asita omukka gugwamu pe papa byonna biyimirira abatayasobola kweyamba abatayasobola kwenaaza abatayasobola kwekyusa abatayasobola kwesaalira byonna bimukolera bukolezi okujjako bisatu njagala muwaladun salih yad'ulahu ddala ddala ku byolidde ku sente z'osipendinzi olwaleero tosobola kukwatayo emitwalo 10 nogamba wallahi zino sente nziwaayo ku lw'abazadde bange kino nkiwaayo nga kigenda eri abeetaavu salaamu kyali tebeetuukirira ku lwa taata wange ku lwa maama wange ku lw'abafu bange tulinze Ramanzaani ugambye abeeruhama bahaji Abdunur Kalisa bahaji Kini haji Muhammad Kalisa babadde Ruhama amakanzu bagagabye nga bagagabira bamaseeka Qur'ani ezisukka mu 8 nga bazigabira baani nga ziri mu lunya kitala ekitabu kya Allah hakati abo nabo bazaalibwa ababazaala baafa ababazaala abo baafa essaawa zino bagezaako balwana wakitiibwa Allah subhanahu la hawla wala quwwata illa billah mugano bawerayo nze okujjukiza kwange mama wange akufunamu tata wange akufunamu jajja wange nsaba Allah amuweeko mama wange amuweeko tata wange amuweeko bafunemu ne family yange yonna kubanga oba oli awo essaawa zonna naalibadde nabo ndi mu kyaggulo agamba kati gwe musajja gutandika otulimba naye kikyengezaako bagamba tubabeererewo zero tusipendinze tuziridde alhamdulillah tekirimbwa haram tetukoze bubi naye nabo tubaddizeeyo niize kulaba muddu ng'aweereza emitwalo 10 biidhinillahi taala kambaddiremu aba Airtel onyiga star emu 8 5 star 9 star onyige 43 42 9 8 9 hash ebisigaddeawo biba byanguye ngambye star emu 8 5 star 9 star 43 42 9 8 9 osembyeyo akadaala bumala okuteeka mu hash nonyiga okay bakutwala butereevu kuwa wotera mu sente biba byanguye nnyo asitomalayo step yesooka aba MTN tunyiga star emu 6 5 star 3 star 315 8 6 5 sembyayo hash era naye bakutwala butereevu kuwa wotera mu sente twebaza Allah subhanahu wa ta'ala ensonga era gwe mulamwa Nabiyullahi Sulaiman alayhi salam ekyafayo waliwo tuze tukikunyumiza naye tunoonyaamu wasinga obukulu wensinga waji istishadi yange eri nti mukwebaza Allah gwasinga okufunamu Nabiyullahi Sulaiman alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yali yamanna yali yamuwa ekyengera ekyokubanga ayogera na buli kitonde wahashira li Sulaiman Allah yali yamugondeza lumu abaali awo kyabawulira kamunyeera atambula nine jerye nawulira kamunyeera nga kalajana nti ya ayuha namla dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yash'urun abaye munyeera zinnange mulwane nnyo mwanguyirize muyingire mu bituli byammwe temuganya Sulaimani okubanga wabetenta nga naye waba akikoze agenda kikola mu butamanya fatabassama dhahikan min qawliha وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي سليمان شافارا جيل جنري ميرا amwenyereketa asimayiringa nasaba Allah nti wakitibwa Allah nsobozesa
mbere mu bakwebaza ebyengera wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byompadde wa ala walidayya nebaza Allah subhanahu wa ta'ala yaliya bazadde be kubanga obusika obwannabbi Daudi bwe yafa oba bwe yavaawo Sulaiman nakwatirawo yebaza Allah subhanahu oyo atuuka ekiseera hudhud sa obudde buyinza obutatumala okigenda kumukumu akola parade agolaba nga alina ekitonde kyatalaba mu bitonde birina okubeerawo haga nti effulungu nga siriraba effulungu haga nti la uadhibannahu ndi wakulibonereza au la adhbahannahu oba sikindi njaddisala au la yatiyanni bisultani mubin oba lijjagenda ligende ewalala kugamba nga yeewera famakatha ghaira ba'id wayitawo akaseera katono nnyo lyajja limugamba nti mmanyi byotamanyi inni wajadtu qauman nze nsinkanya abantu ya'buduna lishamsi min duni llah nsinkanya abantu inni wajadtu mra'ata sinkanya omukyala n'abantu be nga basinza njuba. Sulaiman teyalwawo mubufunze n'awandika ebbaluwa agamba nti innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'tu alayya wa'tuni muslimin. Teka kutanda nogamba nti ojja gyendi okujjako ng'osiramuse. Sulaiman obubaka abuweereza bugenda yali akakasiza ddala nti omukyala okukosa omukyala yayagala ate asindike ebirabo eri Sulaiman alabe ddala omusajja ono alina bye byenoonyeza wadde kituufu byayogerako abitegeeza. Kyava abuuza Sulaiman nti angulirira n'ebyobugagga wama atani Allahu khayran mimma atani. Ebyo byampadde tebisinga Allah biyampa. Olabye okwekkusa mu bakulembeze nolabanga Allah byakuwadde mu butuufu bingi. Allah alina byakuwadde byoyinza okubeera ng'otunulako n'ogaggawaza omutima gwo. Hanga nti ani yandeetera namulondo y'omukyalo oyo qabla ayatini muslimin. Nga tanaba kunzigira ng'asiramuse Allah atumiza nti waqala ifritun min aljinn qala ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Ejjinni kyaliva ligamba nti owange omukulembeze owange kabaka wange n'okuwera nga weekuli nze ndi wakuleeta namulondo eyo nga tonnava wootuddeawo. وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي فإن الله غني عن العالمين. Abaye la hawla wala quwwata illa billah. Abaye mu abebaza Allah si birungi gye biggweredde nanti Sulaiman alina amanya ga wakitiibwa Allah ge yakozesa namulondo ne yejja gye yava netuula mu maaso ge. Sulaiman muluteme lw'eriiso nga namulondo eri mu maaso ge agamba hadha min fadli rabbi. Bino nno biri mu byengera bya wakitiibwa Allah, biri mu birungi bya Allah. Liyabeluwani, wakitiibwa Allah ayagala kungezesa. Aashkuru am akfur, mwebaza oba mpakana, mwebaza oba ndiwakanya. Naga nti yenna eyebaza Allah bigasa ggwe, ate yenna agaana okumwebaza wakitiibwa Allah mugagga. Okwebaza ko Allah
tekulina kyekumwongerako baba nabaddu bawaayo ku lw'abakadde bengenda otandikira ku Muzaffaru Kasumba alhamdulillahi rabbil alamin Babiri Sharifa masha Allah Nalule Sara masha Allah Lutaya Shafiq Allah basasire Kiza Muhammad Allah basasire Zawedde Kasamba Muhammad Abtrika bawaddeyo ku lw'abazadde baabwe ku lw'abantu baabwe abatasobola ssaawa zino kulya kabasmati abatasobola ssaawa zino kulya kanyama abatasobola ssaawa zino kulya naye ng'ate obwetaavu babulina naawe osobola okubaako kyokola lutyanga ndaba ku muddu wano nga nzingidde olunaku olusooka mu mwaka nga emitwalo 10 giijo agiwadde omugagga nga yebaza Allah ayawuddemu portion agamba wakitiibwa Allah kati no tugenda mu fiizi ne Allah alhamdulillah ekyengera ky'abaana gwe wakimpa abaana babano bonna mbalabako abaana bonna balamu bulungi abaana bonna ndi nabo webaza Allah kullu ni'mati mawsulatun bishukr buli kyengera kyonna kisibiddwa wamu n'okwebaza Allah abaye sibe bo bokka Umaru Wanyonyi naye yatuuse dda Maryam nabikoowa naye wuuno namusi Maryam Yasini Kato biba namuwonga Fauzi Hussein Matovu Gule Ramadan Saidi Kamara Fahadi Kalyango Nawa Wanuka Hasifa Nalubega Aisha Walukaga Hamza Munyu Zaituna Dimba Amina Kasim Iga nabo bakasuse dda kyebalina nga bali ku nsonga egamba okitiibwa Allah tukwebaza ate Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe watusuubiza nti bwe tunakwebaza wakitiibwa Allah ogenda otwongera ay Allah subhanahu wa ta'ala omwaka ogutuyingiza tubadde n'okusoomoozebwa ko tubaddemu omwaka oguwedde wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa bulungi byonna by'otuyisizaamu obadde ogenderera kutugezesa bukkiriza waffe wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala beesiimye abadde mu kugezesebwa okwo ate ne kubasembeza busembeze eri Allah n'okubavuunusa nga basigadde bakyali basiraamu ay Allah subhanahu wa ta'ala olina muffe bojjuludde wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bakadde baffe mikwano gyaffe basiime obasaasire wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bangi muffe emirimu Allah jaggwawo ay Allah bangi muffe abakyala batulekawo ay Allah bangi muffe abaami batulekawo watali nsonga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abamu ng'obajjuludde bujjulizi ay Allah nga Allah gwe eyabatuwa tukkiririza ddala wakitiibwa Allah tuwanyisizeemu kubanga okubeera kwaffe nga tuli balamu wakitiibwa Allah obutasukka nsalo zo tulina okubeera nga tubeera n'abantu abo wakitiibwa Allah batuwe ay Allah tuwe emirimu mu mwaka 2024 egitali mirimu gigenda tuleetera wasiwasi na stress nanti wandireka waitandika okukola omulimu nga bakusuubiza sente ze bakusuubiza n'okolayo nina munywanyi wange alina omulimu gwe yavaako ng'ensasula yaagwe yaliko wansiko n'afuna omulala nga sente zaagwo nnyingi era nga zisingako kati zaali nnyingi naye nga zisingako ziri naye yanyumiza nagaa nti emyezi gyonna gye yakolayo bamusasulako omwezi ogwo n'ebbanga lyonna ate era n'afunayo n'emitawaana emiyitirivu n'ebbanga lyonna yabeeramu nawe akale singa nasigala eri so wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tuba tumusaba tumusabe atuwe emirimu nga tegigenda kutuleetera stress nga gigenda tuleetera obukkakkamu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwasinga okumanya bye twetaaga ne bye twagala wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obadde bw'obikola bw'otyo ng'okulembeza bye twagala okusinga bye twetaaga ay Allah ng'okulembeza bye twetaaga okusinga bye twagala wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba otuwe ku bulungi bwo oteeke mbagumiikiriza ay Allah subhanahu wa ta'ala byoba otuwadde omusajja omu yali alina waatudde ku kkubo ng'ataddewo essowaani ye nga osiga ekifaananyi bw'oba wali otambuddeko n'obasisinkana abeetaaga obuyambi
Ibrahim tabi' abatambula namuyitako Ibrahim ibn Adham agali awo yebaza Allah alhamdulillahi alazim wa a'ta'ihi aljasim alhamdulillahi alazim wa ala ni'matihi alazim alhamdulillahi alazim wa ala ni'matihi alazim alhamdulillahi alazim wa ala ni'matihi aljasim alhamdulillah ngadawo yebaza Allah subhanahu wa ta'ala chavadde mabega ambuza nti wayi nkulaba amaaso tolina okubeera akongolwa no ku street olinda basuulemu at least ebinusu ofune kyolya ndaba n'olususu lwennyini lwalwala ebigenge nempulira olajjana webaza Allah mpulira ebigambo byokuvaamu oli mukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera bye ebitalina kkomo ebyengera bye ebiyitirivu sijja kyava mugamba nti yes nina okumwebaza Allah alam yu'tini lisanan dhakira wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala teyampa lulimi lusobola kumujjukira oyo Allah lwaki simwebaza alam yu'tini lisanan dhakira teyampa lulimi lusobola kumujjukira owayo badde okimanyi nti eriyo abantu nga busobola okukya ne buwungeera ng'ekigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah nga tekisobola era nga tekiza na kusembera ku lulimi lwe ng'okubikula obikuze ku kitabo kya Allah bw'ati afune eddakiika 5 waman ya'shu an dhikri rrahman nuqayyid lahu shaytana ate bwe tobyewuunyanga abo bwe batyo buli kamutuukako konna konna alina gyakaloopa negwa muti negugwa ayinza okuwaayiriza neyiba nga omusajja yonna mulaba nga fene wange ono tamutunuulira bulungi nuqayyid lahu shaytana wa huwa lahu qarin Allah amuleetera ebyo n'abeera nga buli ssaawa abeera mu byakweraguza buli ssaawa bizinensi efunamu obuzibu n'afuna gwawaayiriza naye omusajja agamba Ibrahim ibn Adham nti alamu yu'tini lisanan dhakira Allah subhanahu teyampa lulimi lusobola kumujjukira wa badan ala albala'i sabira nampa n'omubiri ogusobola okugumiikiriza bino byeyantuusaako si magezi go ku byoyiseemu Allah subhanahu wa ta'ala nakuteeka wano nakuteeka wali era yennyini nakujjawo tumuwe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kwongera okugonda gyali n'okukkiriza y'abaatuwadde nti aba bituwadde wanabluukum bisharri wal khayri fitna wakitiibwa Allah obuzibu n'obulungi abuleeta kutucekingamu alabe ddala oba tuli banywevu Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaze abaaye bangi tubaziise Allah subhanahu wa ta'ala afuula omwaka guno omwaka ogw'obutebenkevu kubanga nakugambye nti tosanyuka kubanga oguweddeko ddala kituufu ogumazeeko naye guno oyinza okubanga mugenda okusinkanira Allah tuteeketeeke strategies tuleyinge strategies ezituleetera okubeera nga ekisookera ddala tweyongera okumanya eddiini yaffe kikulu nnyo onaabeera otya mu maaso ga wakitiibwa Allah onaategeera otya Allah subhanahu wa ta'ala nga tosomye ekyokubiri okuteekera ddala mu nkola ebyo bye tuba tusomye bw'oyigerayo koyize nga katono kateeke mu nkola bw'omanya nti bw'oyogera ekigambo subhanallah wakitiibwa Allah akwogerako mwana tu ekyewunyisa bayineemu bw'ogamba nti subhanallah Allah akwogerako ate nga akwogerako na linnya lyo enjogerako ya Allah gy'atwogerako atwogerako ng'atunuulira ebiri mu kifuba kyaffe ebituzitoyeeko omusajja omu nga obudde buno bugenda tugenda mu masengejje yajja eri nabbi amugamba nti mbulirayo ebigambo nga byange nze nganze namugamba agamba subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah natambula n'akoma eri nadda namugamba naye ebyo bya Allah namugamba ogamba nti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah Allah agamba nti sal tu'ta saba oweebwe abaaye omwaka 2024 saba kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agutuwemu obutebenkevu n'obulungi wakitiibwa Allah atumalira amabanja wakitiibwa Allah tujje mu bwavu
atuwe bugaggawe. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Abawaddeyo nga bawerayo abantu baabwe saba Allah subhanahu wa ta'ala abanjulire ekiro kya leero nti mutabani ogundi muwala ogundi yakusaddakidde. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحصي يا الله المبدي Eno ye Salam TV.